yabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga mwaka 2019. Okuva awo twetoolodde mu bitongole bingi, ku police stations nyingi, batusindise wangi, n'ababbi babaddemu, abatufeze ssente babadde bangi, twalemererwa okutuuka ku Mwami John Bosco. Oyo Monica Nabukera Kibalama, mukyala wa John Bosco Kibalama, omuwagizi wa NUP eyawambibwa ng'ennaku z'omwezi 3 mu Juni wa 2019, ku bigambibwa nti ye ne banne bali bateeseteese okwekalakaasa n'ekiganiro ky'okugyawo gavumenti ya NRM wakati mu kutta abasirikale ku poliisi ez'enjawulo. Era Monica Kibalama agamba nti ebbanga lya myaka 4 ng'anoonya bba, wabula bali bafunye essuubi oluvannyuma lwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okukakasa nti Kibalama gavumenti yamukwata, kyokka oluvannyuma ate neyeefulira mu kitinga embazzi. Kubanga nange nganze nasobola okufuna essimu ya mukyala Nabbanja nenjogerako naye ne engeri gye yanziramu twakomaawo ng'alabika tayagala kumanya. Nabukera agamba nti yeewuunya akakiiko k'eddembe ly'obuntu okuvawo ne kategeeza nga bwe kagaddewo fayiro z'abawagizi ba NUP abagambibwa okuwambibwa oluvannyuma lw'okunoonya beemulugunya nga tebalabikako. Sifunanga simu yonna oba sifunanga message yonna empita nga bampita ku nsonga za mwami wange. Ngezezaako ebitongole bingi, aba CMI baani bampitanga naye ate ekitongole kya Human Rights tekimpitangako. Monica Kibalama n'abooluganda lw'abawagizi ba NUP abagambibwa okuwambibwa enkyaliro bakunganye ku kitebe kya NUP Kamwokya okwongera okuwambya eddoboozi lyabwe eri gavumenti eyimbula abantu baabwe be balumiriza nti yabawamba. Banange tusaba gavumenti etuyambe enyambe kubanga nze mpita mu kubonaabona n'abaana. Nze mpulira nga embeera esobedde kubanga mazima abaana bannemeredde nze sina kyakola. Abaana buli tubatwala ku ssomero bakabirira dadi waabwe. Maama mukyala wange oli mukyala muzadde bwensuubira. Obulubi bwe tulimu bungi. Tosobola kwogera bw'otyo ng'oli mukyala muzadde. Abaana baffe baawambibwa mukimanyi. Naye bw'oyogera bw'otyo. Bagenda bakaaba buli lunaku. Buli we tubazza ku ssomero bakaaba. Baagala dadi, baagala dadi. Omu bamuleka muto nga tannategeera. Nena kati yero tumubuuza dadi wo yani yetamanyi ayogera gwasanze oli gwe dadi tamanya ni dadi we. Ekikisinga okungabye nnako. Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Bongoya akubye ebituli mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu olw'okulemererwa okutuukiza obuvunaanyizibwa bwako ne kadda mu kulaga kyekubiira. Ssemateeka egamba nti omuntu alina okubeera ng'ali qualified okubeera omulamuzi wa High Court. Naye kati omulabe engeri gye yeeyisa ne weewuunya ng'ali mu kubalaata ng'ali kubalaatira ku bulamu bw'Abannayuganda bannansi. Bano basabye omulamuzi Mariam Wangadya alekulire kubanga emirimu gimuyinze era ne baddamu okujjukiza gavumenti ya Pulezidenti Museveni eyimbula abawagizi baabwe nga tebanalangirira kiddako. Fenga National Unity Platform tugamba twagala abantu bano bonna abaawambibwa abali gye batalise yonna gye tutamanyi bateebwe. Eyo demand. Be baawamba bakomawo nga families zaabwe ziri destroyed. Kibaddewo nnyo nabo bennyini abali kyotera bwe bakomawo nga bamaze okubawamba babatwala for like 9 months. Bwe bakomerawo basanga abakyala abamu bagenda dda bafumbirwa dda n'ebirala bwe bityo. Oluvannyuma b'enganda z'abawagizi ba NUP abaawambibwa nga baliwamu ne bannamateeka b'ekibiina babitaddemu engatto ne boolekera ku ofiisi z'akakiiko k'eddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission mu Kampala okusinkana ssentebe waako omulamuzi Mariam Wangadya abannyonnyola gye yabasinkanira ne bagaana okumuwa obujulizi wabula bano tebabaganyiza kuyingira munda anti ab'ebyokwerinda babadde beebulunguludde dda ekifo kyonna. Tusobodde okwogerako ne bannamateeka ba NUP ne balaga obwennyamivu olw'engeri akakiiko k'eddembe ly'obuntu gye kakuttemu ensonga zaabwe. Emirimu gye gimu bwa ssemateeka yagiteeka wabbali kakati oluusi atabikamuko ku by'obufuzi naye nga bwe mulabye abantu bazze abantu abaabula era abaabuzibwawo kituufu bakyabuze ab'enganda zaabwe mubalabye. Kakati tujja kukola kye batugambye tugenda kwogera ku ofiisi gye batugambye ate tulabe kubanga tetwagala bbawa kyakwekwasa. Wabula akakiiko ka Uganda Human Rights Commission kategeeza nti abamu ku b'enganda z'abakwate bagaana okubawa obujulizi obulumika gavumenti kyokka ne kasuubiza okukola ku nsonga zaabwe mu bwerufu. Tewali bunafu bwonna, tewali kwekaanya kwonna, ffe tuli redde okufuna obujulizi okuva gye muli era tugenda kole ku misango gyammwe nga bwe mugireese. Okuva mu 2019 waliwo abantu ababuzibwawo ku byekuusa ku by'obufuzi wabula ne gye buli eno tebaddangamu kulabikako wabula mu bitundu ebimu baba bizza dda n'ennyimbe kubanga essuubi lyabagwamu dda. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina.
Gambuuze.